mulundi gwa 8 ogw'omuddiringanwa nga poliisi ekulembera olukalala lw'ebitongole bya gavumenti ebisinga okulinnyirira eddembe lya bannamawulire. Alipoota eruma ekitongole kino mu bikolobero ku bannamawulire efulumiziddwa ekitongole ekirwanirira eddembe lya bannamawulire ki Human Rights Network for Journalists. Robert Sempala nga yakwanyaganya emirimu mu kibiina kino agugumbudde abakwasisa empisa mu poliisi bagamba nti tebakoze mulimu gwabwe. Nga poliisi ku bikolobero 135 ekozeeko ebikolobero 83 ebyo nga bikiikira ebitundu 61 ku buli 100. Okuwambibwa kwa munnamawulire wa NTV Gertrude Witware ekiragiro kya kkooti ekikugira bannamawulire okwogera ku kunoonyereza ku ttemu lya Kaweesi saako n'okumenya woofiisi z'olupapula lwa The Observer gye buvuddeko gye gimu ku misango egy'enkizo eginokoddwayo mu alipoota efulumiziddwa. Omusirikale bw'amenya amateeka ate n'etteeka lya antocha weeriri tumutwala mu kkooti butereevu era bangi be tututte n'omu ku bo waali mumumanyi ekyo kye kiraga nti ffe tetusobola kubikkirira bamenyi b'amateeka. Omwaka oguyise gwokka HRNJ kuŋŋaanyiza ebikolobero ebiwerera ddala 135 ebikoleddwa ku bannamawulire okwetooloola eggwanga. Ekitongole kya poliisi kye kisinze ebirala n'ebikolobero 83 ne kiddiirwa abantu ba bulijjo n'ebikolobero 24 olwo abakozesa bannamawulire ne bakwata kyakusatu n'ebikolobero 8. Ekibiina kino kati kyagala poliisi ebangule basajja baayo ku tteeka erikugira okutulugunya erya Prevention and Prohibition of Torture Act 2012 okusobola okukendeeza ebikolobero ku bannamawulire.